Amanya wamtaliti ya nakafu. Nakafu ine emyaka ne nakafu linganga ali musanyu. Oba amaziga no gabanyumira kasitenko betonya muba muga. Nakafu ine emyaka emeka. Ne emyaka 16. 16? Iya. Ate olubuto lwa myezi emeka? Myezi 8. Olubuto lwa myezi 8. Kitegeeza obuzayo gumozaale. Eddagala mudwaliro onywa n'ebirala. Togenda kati wotukoza lugenda zaalira wa mu nyumba. Nyumba. Ogenda zaalira mu nyumba. Mbasobola okuzaalira mu nyumba. Abaino bazaaliramu mu nyumba. Ddako konga wali oli wali sobola kulabungi. Bazaaliramu oteekateeka zaalira mu nyumba. Sina ntwalayo. Nenda oli musanyufu oli happy. Musanyufu kubanga ebise sabuse kifo ky'okustressinga omutwe gwange. Ate olubuto talina. Ani agenda okuzaalisa n'omunogo oli naye? Oyo gwe mbeera naye. Yagenda okuzaalisa? Simanyi. Golinze olukulumira ng'osindika kana nkafuluma. Nga kamyu. Togenda kwesimira ntana gwe kufa bufiiko eri. Ogambye gwe nakafulidiya. Olina olubuto lwa myezi 8. 8. Oteekateeka okuzaala. Naye tolina wadde akagoye. Taata w'olubuto aliwo. Ogambye n'emyaka emeka? 16. Taata lubuto aliwo. Gyali naye simanyi oba kwanze yanzilukako. Nono mukyala w'olubuto. Mukyala w'olubuto nti ndaba ali mabega gy'eno mu maaso. Mukyala tuli bawala. Muli bawala? Ate nga mulina embuto. Agambye atya? Ate tumanyi nannyini yadduka. Nannyini buto temumumanyi? Amanyi abo? Kati tugende ontwala ondage obadde ogambe wali omwana. Tugende nzije? Lwakuba ate ndaba muno yalinga ayagala osigala emabega. Tugende tulabe abaana boogamba balemedde mu nnyumba. Tunasobola okusalawo awo. Butu teziyingiremu amazzi. Teziyingiramu? Kandabire ku ggwe kasagako na mu kantu akeeru. So abatugoberera njagala kulaba gye mubeera. Si wawanvu nnyo wansi nninyewo. Kimbeera nti amazzi yingira mu buutu si munda ate nga kye. Kati gwe omulyango gwo weggulu. Omulyango guno wa. Omulyango gwo? Guno ogusooka wano? Guno. Dinisa kweri. Dinisa kw'okutte? Ogwe omulyango gwo? Gwe omulyango gwange. Omukyala gulabye agenda n'omwana. Ayasula wano. Abadde ne ka baby? Ne ka baby. Asula ye muno? Oli omwami asiika chapati wali ne mukazi we. Kasula mwogo mu mulyango. Kasula mwogo? Ate oli olubuto gondaze wali? Olubuto nsula naye. Obeera wano oli mukwano gwe? Mubeera babiri omwo? Oyo mami we taliwo kale yafa. Oli alina olubuto? Sorry. Kati nze muliko nze alina omubeera ebyokulya tetubifuna ate n'amazzi gaago gatuyingiridde. Amazzi gano eno mu nnyumba omwo temulimu baana basigaddemu? Abaana temuli. Kuba kyemanyi ebitanda ebikozesebwa munda tebiyingidde mu mazzi munda omwo? Byonna biyingiddemu. Ekyala twakiteekako n'amayinja. Naye kyanywedde amazzi. Mwayi mwabiteekako amajjani kibeera waggulu. Ate emifaliso tegatuuseeko? Byonna bibadde waggulu. Muli bafumbo? Mubeera bawala mwekka babiri? Gw'olina emyaka emeka? Nina emyaka 15. Shuwa yine naawe ereka kulimba eryebbeere nga bwe liriwo erityo. Bano abasajja bakeera kukulusanya ebbeere ne lyambuka bwambuzi. Ate oli muno yalina emyaka emeka? Yali myaka 16. 16 ng'alina olubuto lwa myezi nga 5. Osaaga oba byogera bituufu? Byanyogera bye bituufu. Kati mukola? Tetukola. Kuba nkyayagala asooka azaale. Kati mulya ki abatakola ne mbeera mutya? Lwe tukifunye bwe tulya. Taata w'omwana oba atera okujja n'abayamba? Taata w'omwana nedda. Ekyo bye mazima. Tabeera muno mu kasenyi? Kati saino tukyeraliikidde ebintu ebikozesebwa ebimu tetubiina eby'omudwali. Olubuto luli myezi ng'emeka? Luli myezi nga 8. Myezi nga 8. Kati bano abalina abaana singa enkuba etonnya ng'obudde bwa kiro ng'oli yagenzeko mu show ya Kamiliyoni. Enkuba n'etonnya abaana muyinza obasanga nga balamu kweri? Mulimu omwana yali afiiridde mu nnyumba muno nga mazzi? Kitegeeza muli alaati nkuba bw'etonnyera? Oba abaana mwabakulira obutanda obwambuka eri waggulu gye mbawanika babanga bali mu maaso? Bannayiba abamu baba n'abamu. Ebikyala bano omwana we no bakuuma abaana baabwe. Kati ekyamazzi kino munakikola mutya? Ennyumba zeno za ssente mmeka kati ng'eyo gye musuulamu zino zingiramu amazzi? Nandiroodi atugambye tumuwe emitwalo 7. Nandiroodi? Tumuwe emitwalo 7 naye ffe emitwalo 7 tetugiina. Luli mbadde nga musasula mmeka?
Wait wadde. Awadenga talinga nga tetusasula. Olina simu? Sina simu. Ate oli munno? Naye. Ikati omuntu bwajjanga abanoonya abafuna ati. Kwato mayinza okwagala okuddamu okola tukomewe tukole emboozi endala osanga tufunayo omuntu ayinza otuwaayo akagoye k'omwana. Tujja kulimba essimu gye nina kumakinga emusonezi yange mbanoonya bunoonya. Essimu gye twandibadde nayo mama yagirina ate ali wala ku ffe. Ate naye era gayingidde naye ate era alina olubuto. Maama wo alina olubuto era naye amazzi gamuyingidde. Yali ali mu katoogo wansi ddala. Yali eri wansi ddala. Ate ono mukwano gwo basisita we alina olubuto. Oyo mami we yafa. Just mukwano gwo yali abeera muneno naye. Abeera wali mmanju. Ne dadi we naye taliiwo. Dadi we naye ye waali. Nesibi aliko ebyotuyambako. Ono omukyala. Wamanya bwe gyebaleko. Ndawala eri ombuuzeho kati. Tozze kumbuuzaako. Nonno nze nyinza obba nina ansa nakuba gwe oyinza obutamanya. Kakati olwomubumba munakikola muti. Ati ekyalo nti ogambye temukyakola weero. Tukyakola. Kyalinze munnange oyo asooka asomera tulabe oba tunaafuna emirimu. Ate era kasi bamulekawo waka nti oba. Bwe nfuna obudde nzire enkomewo tunyumyemuko emboozi ey'obuyambi munampa gaapu lwakuba ono agaanyiyo. Tujja gikuwa. Enganze kale oba yetayaganze njagala obuyambi. Enyumba yiyo simanyi wali tunebakawo emifaliso gijju. Gwe yegwani mama Kalimu. Amanya wamutaliti ya Nakafu. Nakafu ine emyaka naye Nakafu olinganga ali mu ssanyu. Oba amazzi gano gabanyumira kasita enkuba etonnya muba muwuga. Nakafu ine emyaka emeka? Ine emyaka 16. 16? Iya. Ate olubuto lwa myezi emeka? Myezi 8. Olubuto lwa myezi 8? Kitegeeza obuzayi gumozaale. Eddagala mu ddwaliro onywa n'ebirala. Togendayo kati wetukoza lugenda zaalira wa mu nyumba? Nyumba. Ogenda zaalira mu nyumba? Mbasobola okuzaalira mu nyumba? Abaino bazaaliramu mu nyumba. Ddako nga wali oli waali nsobola okulaba bulungi. Bazaaliramu oteekateeka zaalira mu nyumba? Sirina ntwalayo. Nenda oli musanyufu oli happy? Musanyufu kubanga ekifo ky'okustressing omutwe gwange. Ate olubuto talina. Ani agenda okuzaalisa ono omuno gw'oli naye? Oyo gwe mbeera naye. Yagenda okuzaalisa? Simanyi. Golinze olukulumira ng'osindika kana nkafuluma. Nga kamyu. Togenda kwesimira ntana gwe kufa bufiiko eri. Bwe nfuna gaapu nkomewo okwo tukoleyo emboozi endala ng'onyumiza bulungi ebintu bino. Kati obugoye bw'abaana oyinawo? Siinaawo. Totoni. So ogambye gwe Nakafulidiya? Olina olubuto lwa myezi 8? 8. Oteekateeka okuzaala? Naye tolinawo wadde akagoye? Taata w'olubuto aliwo? Ogambye ina emyaka emeka? 16. Taata lubuto aliwo? Gyali naye simanyi oba kubanga nze yanzilukako. Yakuddukako yamala okufunisa olubuto? Wali tokyasomayo wafunira olubuto? Nali nsoma bya mutwe. Nga nsomera ntinda ku kigo. Kati nkomewo okwo enkya oba obudde bwonna. Otolina simu? Naye wano otera nnyo bbaawo wenzijjawo sijja kubulwa. Wano tubeera n'ennyumba muzigo ogusooka. Kati era amazzi gayingira. Abatugobya tugenda koma tukole emboozi ya Nakafu mu ngeri ey'enjawulo. Tomanya bakyala bannammwe abali eyo nze nja basaba mumpeyo obugoye Nakafu azaale. Tumufunye n'eddwaliro lya gavumenti tumwe transport agenda azaalye mu ddwaliro lya gavumenti mu kifo ky'ozaalira mu nnyumba kuba ndabanga yeekomerera entaana ayagala okufa Nakafu. Mbwono Nakafu wa myaka 16 alina obuto lwa myezi 8. Alina munnoono golaba wano ye talina lubuto naye wa myaka 5. Mbwono w'emyaka 15 yagenda okuzaalisa ono emyaka 16 ayagala zaalira mu nnyumba mu mazzi. Singa obanga ozaala enkuba n'etonnya bw'eti Nakafu tuba tetugenda kuziika olowooza? Simanyi. Ngenda nteekeyo katiiza kano then nsaba abalabi baffe tukole emboozi ey'enjawulo. Osanga ofuna eddwaliro lya gavumenti ogenda tonywanga ku ddagala bino simanyi bakuwa ekipande biki n'ebirala. Nagendayo naye nagenda tukayo ne baŋŋamba omwana yakyuka omutwe ne baŋŋamba okuddayo olwokusatu. Wagendayo ddi? Nagendayo mugo musooka. Omwezi ogwasooka ng'oweza emyezi nga 6 egy'olubuto. Gwali musanvu. Ne baga omwana yakyuka omutwe ate? Ne baŋŋamba omwana yakyuka atunula wansi n'atira omuzaala. Nekitegeeza nti omwana atambula bulungi ali mu condition nnungi. Ne bankuba akayiso ka tetanasi ne baŋŋamba nja kuddayo. Naddayo ne baŋŋamba ngule ekipande kya mutwalo.
Savifuna saddayo. Tuwa otafuna mutwalo n'otaddayo. Wagenda mu ddwaliro lyawa? Liryawo Kamuli kumeeya. Kati olina okufuna ekipande. Olunatwala myezi 8. Terunayingira myezi 9. Kati tugenda okukola nelwakuba toyinaawo ssente. Waligize ng'onoonya kati nange ne nkunoonyeza nsooka tufuna ez'ekipande omutwalo. Ekipande batunda kitunde. Batugamba mutwalo. Ate sikaani. Naye omuntu akugamba otambuza ebigere paka kameeya Kamuli osobola otuukayo ng'oli afunye ez'ekipande osobola otuukayo. Tuukayo kubanga siwala. Kati ngenda komawo tukole emboozi. Tetugenda okukola emboozi kati ngenda komawo n'omutwalo gw'ekipande. Bwe kiba ng'ekipande kya mutwalo ngenda komawo ze n'omutwalo gw'ekipande ogende ofune ekipande. Kati nze manyi kuno kuliko abantu abalaba bajja tuwa obugoye. Waliwo abalina abaana nga baazaala abaana nga bajja tuwayo obugoye batuweyo akaleesu n'ebirala. Kati oli omusawo w'abaana akuzaalisa mu nnyumba bannange nemmwe simanyi. Ne kirungi nti oli hapa oli mu mazigo amazzi gayingidde mu nnyumba. Olubuto tabeera stress. Osaaga oza lwaki balemererwa okuzaala okola dduyiro ndowooza ojja zaala bulungi tebajja kusala. Tufugana amazzi go mabingi gankosaako olumu nga bakanongosa omwana. Nawe wazaala dda? Naye emyaka emituufu olina emeka nga tolimbye wallaayi muga Katonda? Wallaayi 17. Emyaka 17. Omwana wo kati ali mu bbanga ki? Omwana yafa. Sorry. Gakosa gatya amazzi gano? Amazzi nali naakava mu ddwaliro ne gajja. Kale ate mugujja ati nga nina situlwa omwana omujja eri ate nga sirina olukino tolina genda mu mazzi. Kati sokoleke wali mu nnyumba nga bakaza biguddemu. Subhanallah. Bale kunyaba bana Yesu muzirange badde biguddemu ebya piki. Nga nakazaala omwana oyo. Ne tubeerawo okwo baweze emyezi 4. Kati okubula ssente z'omwana tumujjanjabisa ate nga n'abasawo bennyini baagala ssente. Oluyitawo. Nga ate n'abasawo baagala ssente. Okujjanjaba omwana. Nebinnemerera. Nagende watata w'omwana n'anvuma buvumi n'andiridde emisinde. Omwana awo n'akukuka. Omuleeta omumuwa. Tumuziika. N'omwatata w'omwana n'omuziika. Omwana yayisawo bbanga ki n'alyoka afa? Omwana yali wa myezi 4. N'alwala. Kati gwe olukwinde bakupasula pasuzi tewasobola kusindika. Basala busazi. Soko sirike musika. Jaha. Kati awo netandika nga mama ge tubeera naye n'ebyokulya bibula. Kati ye yatuvuddeko yatugambe kweyenga ffe abaana. Mama wamwe abazaala. Anzalira kale nze azaala nze. Yatuvuddeko yagenzi. Yasiyane sensigale n'omu n'ebyokulya tubifuna. Tukifunye lwetulya ebade tukifunye gatubera. Kati amazzi ogambe gakukosa gatya wagenda okola otya? Twali tubeera. Enkuba n'etonnya. Ate gano matono. Gana galero matono. Gano ga matono nga gankoma muno. Ate ngamba nino olukundo otaganya amazzi. Amazzi gayamuka ne gayita paka mbisa ne gakwambuka paka ne gakona ku lutinkindo. Ogenda ofuluma ne nefuna nnyo ogundi damage nga ate nigenda mu ddwaliro okola ki? Okulongoosa ageni badde mbasibe wuzi. Si wuzi olunaku lwo kati bateekako gaamu. Gaamu? Obamala okongesa bateekako gaamu? Munda muli mwe bateeka wuzi naye kungulu. Bateekako gaamu? Bateekako gaamu. Kwesi ebimanyi nnyaha. Kati awo nze nakosebwa nnyo naye omwana alina sitamufuna lw'amazzi empewo yamuyitamu nnyo ate engoye zonna zitobye nalola n'afa ekipande ne kitoba kati awo tukyalina kyakukola kale mukwano gwange onaazaala omwana tulabe ekinaddako kale katusabe osanga tuyinza ojoyininga effort n'abalabi bange bebanaaba nga bakkiriza ono ye tumukuume yaleme kola ki kale ennyumba awo nesaliza mu mazzi ziba mu sente mmeka? $200 musajja naye osalasala mutawaani ate omuntu singa okeera ku makya n'ofuna gaapu like esenguka n'ova eno ogende mu eri endala oba eno gye mwagala okusinga mu okubeera se n'oba ofunye akayumba kana ne kataba ka mulembe eri ng'osobola okuyiyiza wala fist kale nja ngenda kukomawo oba nkyawa di nyinza tomanyiza n'okukomawo olw'eggulu sakumira tufuna tukola akabozi ntulaba naye njagala nsooka making sure nti nfunye ez'ekipande ezo no kasita wenzifunira wenti
kuba nange sirina nasooka nga nzija kale